Omubaka Betty Nambooze bwe tubadde tusinza naye ayogedde ku nsonga ya RDC nti babadde bayitiriza okunyigiriza abatuuze ku nsonga z'ebyettaka. Bannayuganda mwenna ndowooza mujjukira newankubadde nga nali mulwadde wa COVID mujjukire bwe nali nga nyingira nga nkwasibwa ofiisi mu butongole ne remarks zange zenawa ze tuyita inaugural speech bwe nali mpa speech neŋŋamba nti nze ng'omwana omukristaayo atya Katonda saagala kukola na muntu yenna eyeetaba mu bikolwa eby'obukenuzi era siri mwetefutefu kukola na muntu yenna atunuulidde oba ayagala okwonoona enkola za gavumenti nga yeerimbika mu gavumenti oba ng'alowooza nti Pulezidenti Museveni yamutumye okukosa abalala. Okusingira ddala nze ndi supervisor wa RDC ekintu kino nakibagamba nkiddamu siri mwetefutefu kukola na RDC yenna atali upright atali straightforward mbakakasa nti tujja kubasiba ate tujja kuvunaana nga ggwe individually kubanga obwo bumenyi bw'amateeka singa wenyigira mu bikolwa ebyokuyikkiriza abatuuze ebyokunyaga amataka g'abantu wano ekyobugagga kya Uganda ekisinga ttaka kati buli lwonyigiriza omuntu owa wansi ng'olina kyekubiira nga kugamba toli straightforward ku ensonga zino twateekawo akakiiko ku district RDC gwe security district security committee naye ng'ekulirwa gwe RDC nga chairperson oliwo okulungamya n'okugaidinga era bw'obanga olaba nti ensonga ekususseeko please seek guidance. Esimu yange nagibateerawo toll free line ya bwereere bw'olaba ng'olinawo otategedde kuba direct tujja kuwabula tujja kugaidinga ku nsonga zino ezikwatagana n'ettaka naye ekyo ekintu nakibagamba from day one nti siri mwetegefu kukola na RDC atali upright era RDC yeetegese okunyigiriza omuntu owa bulijjo please sirowooza nti nze naakola naawe oba mu system eno mu gavumenti eno eya NRM sirowooza nti tujja kuba tukola naawe. Now I've been guiding our RDCs on how to go about each and every issue, every challenge on land issues. I'm not willing and ready to work with any RDC who is going to do anything contrary to my guidance or to the guidance of the NRM government. Those RDCs who are willing to comply, I'm ready to work with them. Those ones who are not ready to do as per our guidance, please stand warned. And I am not ready and willing to work with any RDC who is not straightforward person. I thank you. kukkiriza mugende mu district mutulugunya abantu mukumpanye muyikirize mu linnya lya Pulezidenti ekigambo ekyo kirungi era toki baba bakwatene bigamboki bigamboko nanyiniyo mama yongera okubatugambirako nze wano mukono buli kantu kenina kyawo kayanira ettaka ogenda okulaba atutambula biddayo ku ofiisi yaki ya RDC sigamba tutezitikanonaaliko ebbanga lyonna bwekituba kikolaki ekibadde enyenjawo RDC detuyitewawona yeyakulembera abantu okumenya ennyumba y'omukadde okumugoba n'okuyoola abaana be babassa mu kkomera nga babavunaana trespass ku kibanja okuli ekijja ekyatandikawo mu 1993 naye nebagamba bagendawo babakoze trespass so ekyo manyinyabo ekyakitunulamu ate okiyamba